naye kyekimo mbamanyi naye atege mawulire era mbamu ebirungi n'ebibi. So tubadde tulina okukola press conference tetulina gikolera wano, tuba tulina gikolera ku brigade of Olugogo era nga tuseetinze buli kimu nga gyenjala okunnyonnyola abantu okuntroducinga show yange mu bulambulukufu bwabwe. So Mungu takyagadde endowooza netufunamu okutataganyizibwa mu kkubo ne tutatuuka naye era likodi tugimenye tufe abasoose okukola press conference ku CBS okitegeera n'omusibe eyakafuluma ekkomera yamaanyi. So kati ndoza newezira ku kyasho ekyo abasirikale bo babagambye tekubadde munyaguzi wa busimu teri anyakuddeka simu nga yeboogera ekyo tekiyinza kukwasa muntu. Ekyenyinza okugamba ekindeetedde okunsitopinga bwobanga siina clearance siina lukusa luzikiriza tambuza bigere nsi eyaffe bwe baŋŋambye olusikirizibwa kutambuza bigere neneebuuza bangulira emmotoka tebaagala ntambuliremu. So nina gwe nawa okwasaganya ekyo ekyofuna clearance nalabika yampiseemu kanaana nga bimanyi n'atagifuna mu budde ne right now agamba alina bulu anoonya clearance. Bwali mukungamba nesawa zakakati mwakyaginonya batugambye obadde otambula n'akabindo k'abantu bangi ne bagamba obasane nako. Nze mbadde n'abantu 10 tiimu yange then abalala of course balagulabita omuntu gibeegattamu abalina ebigendererwa ebyenjawulo abaagala okubba abaagala ebisaawe byabo abaagala just kivayibu naye ffe tubadde 10 nga ninawe ninotwala flyer zange yamutawulire neyongereyo naye abantu ne baneegattako nga bandi yasobola bakontrolinga olaba ne poliisi nyini eremeddwa bakontrolinga ate nze atalina wadde kasaale. So ne batukwata ne batugamba tujje wano abalala bonna babatadde bwobadde nabo babatadde teri gwe basigaza gravite omutujju naye si omutujju oli ono omutujju waki wa music. Abadde alina press conference Lugogo kubanga alina show alina ekivulu nga 7 September naye abadde ayisa ebivulu wano mu kibuga. Abasirikale bagezezaako okwogera naye nga bamugamba nti ekisooka waliwo abavubuka badde bajja nga beeyungako naye ali mu kutambula nga abavubuka bano ekigendererwa kyabwe ekyobubbi nga badde bakuba abantu babajjako ki babako simu. Abasirikale ne bagezaako okugamba nti munange bano abavubuka basaaleko tokozesa namba esukka mu 10 etuganye gwe okola ki ogenda mu maaso n'ekivulu kyo naye tokkiriza ki abantu abalala bajje bakole ki bakugateeko. Bano abamu balina ekigendererwa kyabwe ekyokunonera erinnya lyo ng'omuyimbi anti otambula n'abavubuka baki ababbi abakuba ki abakuba abantu nabajjako ki amasimu gaabwe. Kendezaako ki namba y'abavubuka bano naye oluusi tumanyi oba oli mu situation ng'eyo oluusi towulira oluusi nga ekigendererwa kyo naye okukuŋŋanya abantu ne bagezako okwogera naye nnyo ne bamugamba ati munange toyita Kampala Road nga yagamba nti awo njagala awo ninawo ki fans bange njagala kuyita waawo naye nga basirikale bamugamba nti toyita waawo ne basalawo okumuleeta wano ku CPS kubanga baleetawuliriza gye bamugamba nga bamutegeeza kuteerezaako ku bavubuka naye tabiwulira. Bamugamba toyita Kampala Road nga tabiwulira
ne basalawo okukola ki okumuleeta wano ku CPS naye si mu ngeri embi okumutaasa sooka erinnya lye erekera okunooneka kubanga abavubuka bali bale baba ssimu kati buli omu ati agenda gagamba nti abavubuka baki baguravu tebankoze ki bambyeko ki simu kati awo bade tumutaasa ki erinnya lye okwenooneka nekirala okulemerera kugobera ekiragiro kya poliisi atuyitawo ki kampala naye ye ali naffe tugenda kumujjako statement tumucautioning agende cautioning mu Luganda kyeki